Zeka yongo ati ndi nami kuongoza chibino cha NUP Alex Waiswa Mufumbiro. Waiswa. Twava wano kulokubiri. Yes sir. Zabiti wede. Yes sir. Nongamba kayongo tusinkana entebe. Ngatulinda president w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Waliwa entebe wali luda wa Waiswa. Omanyi mu lutalo. Olutalo luba ne sniper, ne lubeera n'owa AK-47, ne lubeera n'owa pistol. Buli omu baba ne bamutega. Ate owa sniper we yeebaka, owa AK si wabeera. Olunaku olwo lwali lunaku lwa byafaayo. Kubanga ekisooka Bannayuganda basalawo okwaniriza omukulembeze waabwe. Basalawo okwaniriza omukulembeze waabwe, ekibiina ne kisalawo okukkaanya ne Bannayuganda. Era Bannayuganda ne bakomakomamu ne beekolamu omulimu ogulaga nti baali bajja genda bamunone ku kisaawe Entebbe wakati mu mirembe. Ne balagaana kusooka nga tewali amanyiddiro akomawo paka mu kukaanyera Bannayuganda programu ya His Excellency Robert Kyagulanyi emirundi gyonna baba bagimanyi. Etufulumya programu nga mu eyo programu mwalimu okusooka yali agenda mu America, yali agenda okusinkana omu ku bakulembeze mu Congress ya America, era nga yamusinkana e Washington. Nawulidde omuntu omu nga ate tamanyi nti n'olwo olukiiko waliwo era olusinkano ne Bannayuganda e California mu Freedom Show, era ne wabeerawo n'okusinkana Bannayuganda e South Africa wamu ne Canada, naye ate n'okusaba n'abantu abali mu kuyita mu kugezesebwa okw'amaanyi mu Canada ku nsonga ey'obubudamu nga mulimu ne Bannayuganda. Era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwagala w'abangi naye yeetaba mu mulimu ogwo okwongera, kubanga ye takoma bukomi kwa mukulembeze waffe mu lutabalo lwe tulimu, naye ate mwenna mumanyi nti mwaba abantu abasinga okubeera influential nga bwe yeetaba mu nsonga yonna ekwatibwako ensi yonna ate era mwali. So olumu ku level y'e Bulaaya, international level, azannya part y'okulaba nti eddoboozi lye ate waba abadde oba kyaba yenyigiddemu kiyituukaana bulungi nnyo n'omutindo gw'amatu g'ensi yonna. Bwe yakomawo era e South Africa yamaliriza n'olukiiko lw'aba Pro Democracy Forces nga bano be bakulembeze abali mu Africa abagezaako okulaba nti obwannakyemalira buggwawo mu Africa ne mu nsi endala ezikwatagana era nga zikkiriziganya ne demokrasiya naye nga adobonkanye. Njagala bawuliriza mumanye nti world all over okuva ku independence time bonna ba Mandela balina umbrellas ze bagwangamu. Olumu bayawukananga mu ideology ntegeeza enzikiriziganya, kubanga abamu bagendanga combative, abadde babeera non-combative. Mwabangamu abakkiriza mu civil resistance ala nga tebakkiriza mu resistance. So wabangawo organizations ezo, naye era ne Organization of African Union nayo yateekebwawo ku tuluba lyerimu. Nabwe kityo His Excellency Robert Kyagulanyi wakati wamu n'okwegatta ne banne abava mu nsi endala naddala mu kugezaako okulaba nti demokrasiya yakula mu Africa, era baba baddoboozi limu buli we baayo okunyigiriza omu ku bannaabwe. Yeetaba mu lukuŋŋaana olwo mu South Africa mu Johannesburg, era nga bwe lwaggwa kwe kudda okwaboobwe okwali kusuubirwa okuba nti yarajja kwanirizibwa namungi w'obumuntu. Ffe ne Bannayuganda tetwayita lutalo, twayita hospitality, kwaniriza. Era mu kulanga tetwalangirako nti Bannayuganda mujje tugende mu lutalo, twagamba Bannayuganda tugende twanirize. Bannaffe abatu bulijjo abatutemawo obutono, abatuteekako ekigambo ky'okutugamba nti tetusaanidde era tetulina n'abagoberezi, ate bo ne baleeta lutalo. Ku lugenda okutuuka ennaku z'omwezi nga 4 ekiro okuva ku ssaawa emu, oluguudo Entebbe Road lwali lumaze okuteekebwawo abantu ab'enjawulo
naye ng'ate bw'obatunulira bonna kumpi bava mu ndeemu bonna bafaanagana. Ekyo nakyo kitatunoonyerezaako Kayongo. Kakati ennaku z'omwezi nga 5 nga bannayuganda balinze kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi talina wasomba abantu n'ayiwa. His Excellency Robert Kyagulanyi talina capacity, talina ssente ziyinza kuŋŋaanya bannayuganda kakadde kamu bonna nga basasulidde emmotoka, bonna nga basasulidde ebyokozesa nti mujje munsanga entebe, okuggyako omwoyo ogwa buli omu okukkiriza nti katugende tusiime omwagalwa waffe akomyewo, tumukuliseeyo ate tumubuulire tituli ready nnyo okutambula naye mu lutabaalo oluddako. Oba ontegedde bulungi? Tuba tuli awo saawa nnya nga tebuli busa n'eddakiika 16 nga ez'okumakya. Awo essaawa nziraba nenze kali akagamba Waiswa nyimiridde wano. Ate oyinza nze ate ku battle line nze deployment yange ziba za njawulo. Olunaku olwo twalina okubeera ne press conference e Kamotya kuba bwe yali alina okukoma. Sebo nze deputy spokesperson. Nze deputy spokesperson. Naye n'ekyokubiri nze rolo zange ziba nnyingi. Deployment zange nyingi nnyo. Deployment zange mu by'olutalo nyingi. Kubanga ebayo n'abalinda tewawulira kabuza ati naye aliwa. Naye ng'ate waali gwe tomulaba naye yaba waali. Kuba deployment yange eba ndala. Mba n'ebirala bye tulina okuggusa. Akadde kasembera. So bw'atuuka tuba tuli awo nga bamuwambye. Abamuwamba bonna bafaanana. Bw'otunuulira kamera bonna bafaanana. DNA yaabwe tukyaginoonyerezaako bonna balinga abazaalibwa taata omu ne maama omu. Omanyi nze ndi mulongo. Ate ndi identical, be bayita identical. Ne bano babadde identical. Nga bonna bafaanana nga bava ku kyalo kimu, maama omu, taata omu. Kubanga ffe nze eri abasanga Katonda ali ebintu. Nongamba omwogezi tusanyusa okulaba nti onywaki koye nti nze ndi wa Hennessy. Kakati nze n'emyenge sikyagimanyi. Era bw'aba muti wa Hennessy ng'asabirako ne ice nti mumpe na ice nteekeko. Bo bamanyi basanzaani Waiswa. Kubanga enfaanana gye tufaananamu bw'atwala obudde okunnyonnyola nti si ye ate oyinza okumalira obudde buwanvu nnyo ng'okwandastandinga kyagamba nti kyekituufu. Kakati bw'ojjanga oli wa byakunywa era bimwanguyize emboozi etambule wanaakoma wanaakola ki. Kati ne bana bawamba Kyagulanyi bonna baali identical. Ekikulaga nti eggwanga lyaffe waliwo abantu abaaliwamba nga bafaanana. Kyenkugamba. Kakati oli naakugamba nti we do not practice politics of identity. Nga waliwo abantu abali identical abakola ebikolobero ku kisaawe bonna nga bafaanana ate otugaana otya okwidentifyinga ne the politics of identity. Kubanga lwaki bwe tugambako gw'okifuula politics of identity. Naye nabo batya kuba nali ku lediyo kuno ne nkugamba nti bamutwale ku poliisi kuba omuntu aziza omusango bamutwala ku poliisi. Naye baali tebanabana kumuwamba okwo kayindo tafire kwe yeetondedde nga bamaze ogamba nti ali waka. Naye nga bazize emisango miyitirivu nnyo. Omanye Kayongo abantu beerabira criminal offenses tegivunda mpozi ng'ofudde. Criminal offenses tegivunda mpozi ng'okoze ki? Waliwo emisango gye bazisa wakati mu process y'okukwata kya miyitirivu. Tebaamukwata baamuwamba. Era bajja kuvunaana. Ekisooka abantu ab'ekyalo ekimu, abantu abataata omu ne maama omu okugenda ne muwamba munnansi. Ekyokubiri n'emmotoka zennyini baazikyusa. Eyamujja kutama kitegeeza nti it was not voluntary. Ate si muntu wa bulijjo. Era bwe baba nga abantu nga ye basobodde okumuwamba bwe bato. Jo yabuuzizza nti muwakanira mutya nti bantu bayinza kwambala
nga bwe bambadde ne bajja ku byalo byammwe ne babatemaatema nga batematema ab'e Masaka. Mukayana mutya nti bano tebayinza kwefuula ne bakasuka bomu mu kibuga nga bwe malabe ne ya baluni yaputulukira wali pawude yawa ewe Kayanja. Abuse of religion, abuse of trust, abuse of security, abuse of everything is the characteristic of the resistors of the army. So bano bakuwalwa bakube mu mbuga z'amateeka ku bikolwa bino ebyakolebwa ku kisaawe. Era of course fe tulina gye tuwaaba era president yakinokanyiza bulungi nti twagala na ku exploiting okulaba oba ne mu UN tuteekayo obuvunaanyizibwa kuba ffe ebyo byonna bye tukola tetutunuulidde bali bakyeruppe kujja kutununula, tuba tunuulidde obutazanya n'ono ffe ogwaffe tubeere nga tusobola naffe okwemala eggayaŋŋano. Kubanga bamuwa over $1 billion bwe bubadde obuvunaanyizibwa bwaffe ebbanga lyonna. Nawulidde atali mu gavumenti ng'ate yagamba nti tebaba na kye bakoze. Gwe bw'ogamba nti tebaba na kye bakoze, gavumenti ye running ekugamba nti baba ne kye bakoze. Minister yategezeza parliament nti just bamuwadde ka lift. N'oyo twamujja mbe tunyumyako. Kanzije katono. Okay, bajiyita Pal FM 107.9 ekkula eri mu akadde nkalaba kakano katutwalaganya naye sokukkiriza nkujjukiza White Star mage kisabuni obungajjudde ebirungo okuva bannaffe ababidiko mu mwekwate aba Agape Innovations. Kino kitongole kyavayo okuyamba abalimi okulaba nti bafuna mu bye balima, babaleetedde ebigimusa eby'omulembe okunga kwotadde n'eddagala esobola okukola ku birime, babaleetedde erituumiddwa Fly Trap kikwata agavumuvuumira nga kwotadde ne kalala nkoma okulaba nga tebitaataganya birime ebyo. Aguriclaim kigimusa kijja omunyumu ekijja olunnyo mu ttaka ate waliwo kye batuuma Elbath kiyamba ebimera byo okulaba nga bikuba ebimuli eby'omujjirano. Kale no bagamba beekwate basobole okuba nga bakuweereza. Jabasanga wali ku Kingsway Plaza omwaliiro ogwokuna edduuka namba 9 bakwire ku simu 0709 71 78 44. Prestige Majali Misaji wa Mulembe nnyo genda ku dduuka erikuli okumpi wa supermarket olabe ng'ofuna ka Prestige so nga tesagala weerabire 3 Ways Property Consultants. Wayagala okugula ploti oba ettaka mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu weekwate bannaffe aba 3 Ways. Balina abapunta abalungi abasobola okuyamba okupuntira ettaka lyo ate n'okugobera ku biwandiiko by'ettaka lyo. Ojja basanga wali ebuloba ku 11 osobola okubakulira ku simu 0752 7217 enkaaga musatu okumanya ebisinga. Ogenda kukwatayo essimu 2 zokka n'oluvannyuma tusibuliddwa. Uganda kuyita ku 0759 07900 bakotugenda ogenda maaso okubanga Twitter ate tulabe mwekiki mugamba naddala abagoberera program na mwatulira. Hello. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awunye ne batasuka musaba za parking. Kuba ate ow'emmotoka osooka za parking. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Wakulu weeleza. Wabali kuwuliriza. Nshini najibu leo tuzidde wano muyenga. Eggwanga likuwulira. Yanze omukulu tutangaza ebigenda maaso mu ggwanga. N'obutali bwenkanya abasirikale bakozesa
position. Yanga tumugumiya nyi. Okay, kubali nnyo mukulu najibu okuva bitundu ebimuyenga. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono mita sekajata na mutuze w'ekirinya liko. Ese busekajja. Oyinzima nyembereza yo. Era nzima nnyo omulongo. Omulongo ali wano. Omulongo Waiswa. Olwokubiri twalumyusa. Era singa tufuna abantu abalinga Waiswa oyo. Yebali eddala era nsaba Mukama Katonda amuwangaaze. Amina. Nawe akuwangaaze mu Uganda empya. Allah tamujjanga ku mulamwa. Obuwangaazi musabirako omuyeka. Allah tamujjanga ku mulamwa. Oleo rediyo yaffe siiyo. Izo gibako n'ogende wala ate n'okyusa mu lulimi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waiswa. Kayonga ebinyiga bye bimunyiga. Sebo obuwangazi basabira kugoyika. Alhamdulillah, njagala okusooka okwebaza abantu okumusabira obuwangazi. Era ndowooza kyekimpangaza. Kubanga si byangu. Ndowooza tuwumbe tusibule Waiswa. Bannayuganda, struggle si ya Waiswa. Struggle si ya Kyagulanyi. Struggle yaffe ffenna. Nti okubeera obulungi, Martin Luther King yagamba nti okubeera obulungi ng'omuntu tekimala, naye oteeka okuba nga n'abakulyo abakwetoolodde nabo bali bulungi. Kuba gwe buli bw'olowooza nti oli bulungi naye ng'abakwetoolodde bali bubi, ate kifuuka insecurity gy'oli wali obulungi. Bw'osiika kanyama ne bakawulira olusu bonna baagala bagenyiwale. Bw'okyaza abagenyi bonna balengezayo balaba ani akyadde. So bwe muba nga mwenna mwagala okwenkana obanga buli omu asobola okwetusaako, ezo basics ezirina okutusibwako, kiyamba nnyo ensi okukula. Y'ensonga lwaki ffenna tulafubana nga tetunulidde ku status yaffe. Otherwise His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibadde teyeetaba mu mazina ga nkima. Kubanga gundi nade ngoberere ebiri side eri ekindi Israeli Ntebe Road nanda bakoti ejira side eri anti toidi naganja kubuza Waiswa awo manyiwo era nagambye lwaki kitange Salongeri yasiro kwago awo naye ajja kuti tebasobola ebyo biteeketeeke nnyo wano nkugamba nti kati ffe tuli vindicated. Ojjukira nga tujja omusango mu kooti bagamba bati abantu abatamanya bye twakola kakati bagamba kireero Dan Magic Yoriyoti happy birthday. Erero mazaliwa ga Dan Magic amaze okujja kati ku third floor. Aze ku floor y'abantu abatandise okulengera ebintu mu ngeri ey'enjawulo. Ali mu floor kati ya kusatu. Sibudde ey'okubiri. Njagala okumuyozaayoza okuba omusajja omulwanyi. Dan Magic oyo ayise mu bizibu biyitirivu nnyo. Omuziki ne bye yali afuna muziki tebikyajja. Femu y'amaanyi tumuyinako bomwa kataba mwasi bali bamusse era saidi ze Kayunga mu Nakyemali bwe yagezaako okulwanagana n'enjovu mu kaluka 221 ayise mu buwonvu n'obuka naye ate era leero myaka 2 muganda waffe Nubian okuva luyakanya ne mukyala we Mutoni nti mu bulungi ne mu bubi naye atusonyiwa akyali mu bubi nino obulungi bulijja naddala nga tuli mu Uganda empya. Lindeko mwana askari Sheriff empale yamaze okutungwa bali bamusi nabadde naye Sheriff nkutumidde nnyo muwuliriza wa program eno. Sheriff askari era omusirikale wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala ekisooka okwebaza okubeera omuvumu
kubanga ekyamukubya kuba nti yali agulirawo mukama we mu full overall combat muvumu ku maziga genalaba abo bali bugumu bali bakunize ku bulinawe musadaiwe so njagala kumwebaza obuvumu n'okuba nti ekyo si kyekisoose bakubako oyo kataba mutte naye muvubuka yeewaayo kuuma mukama we ekitali kyangu gwokubanga gwoggula geti nga abamagye be bayingidde abasirikale be bayingidde naye notakeera kusuulawo tawulo abamu mirimu egimu gibalemerera naye njagala okumwebaza nti n'okuba nti basobola okumulemesa era kubanga bagenda kwesa amaanyi lyanyi lya njawulo so njagala okwebaza Sheriff n'okwebaza abannayuganda bonna abayimirira naye era abayimiridde naffe mu nsonga z'okulaba ntumamulako obwanakyemalira olunaku olwaleero tufuna independence nga abakyala nga Olivia Lutaya bakyali mu nkomyo nga tebalina musango bamachete bakalanzi n'abantu abalala bangi nnyo ba political prisoners abantu bakyagezesebwa mu makooti ag'amagye naye ng'ate constitutional court mu musango w'abakabaziruka yabijjawo kwegamba tukyali mugadibe ngalye naye essuubi muffe essuubi mummwe era ffenna bwe tulina okutambula okulaba nti tumamulako obukulembeze buno kyolina okumanya nti ku lunaku lwokusatu enkya pulezidenti abadde agenda kutandika okutalaga eggwanga ku phase 2 eya presidential tour naye olw'ebyabaddewo enkiiko zikyagenda maaso era tujja kuvaayo ne program butya bwagenda okutalaga Uganda mu mbeera y'okusisimula bannayuganda butya bwe tulina okwenunula nga bannansi okuva kabondo k'abanyunyusi akabondo k'abatemu akabondo k'abo ababba eggwanga lyaffe ne balinyaga ne batalikolera kintu na kimu wabula ne boonona bye basanzeewo ate nga ne mu future tebalina gye batulengeza gye batutwala Kyagulanyi ye pulezidenti wa Uganda eyalondebwa era sebo Mr. President nkutumiddeko wamu ne First Lady Mami Kyagulanyi Babi Itungu abantu abamu ayonga agenda kuŋŋaana kebadde nno ngenda okwogera kankaleke tuli kwogera olundi tujja okwogera olundi tosobola kubanga tugaziwa okusinga kuwano nze muzzukulu wa Jjajja Buda Kayongo Hakim mbadde ne Alex Waiswa Mufumbiro program namwatulira. Bye guys, see you. Thank you for sharing.